Tumusembeze wano yerabireko bye baba bajjayo. Ojja kuba birengera. Matata ze kuyamba. Siri mulabe. Kati mulimu ki? Leta kaveera. Yali muno omusaayi lwakuba gwafa. Niba omusaayi gwafa. Nana ensi eyina ennaku. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya nze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya nakyo naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Nga tetunaba kutandika mboozi yaffe eno gye tugenda okukola olunaku olwaleero, kansooke nsabe Katonda omulamu eyatutonda, nannyini nsi, nannyini ggulu, nannyini ebintu byonna, nannyini buyinza, asalawo nti kino kigenda kubeera oba kino tekigenda kubeera. Mwana wattu tukola ebintu bingi nnyo mu bulamu bw'ensi ne twewa amaanyi ne tuyita bannaggwano abeggwano kubanga tulina ebintu bye tukola nga ffe ne bituukira nga bwe tubyagala, naye ate tetubeera bannaggwano nti Katonda aba akulese n'otuukiriza ekintu kyo nga bw'obadde okikola ki okyagala nga newankubadde alina obusobozi n'obuyinza obukiremesa ne kitabeera. Nsaba Mukama Katonda gwe tusinza sitoomu yaffe tugenda okukola atuwa amaanyi, atuwa obusobozi, abaana b'abantu mu nsi ya Mungu babonaabona, atakirabangako, atakiwulirangako, be babiyita ebigerogero, atakirabangako, atakifunangako, takirozangako, be babiyita ebibooziboozi. Naye mu nsi muno mulimu ebyenkunejje, mulimu ebyokuula, mulimu ebintu mwana wa maama. Oyagala okulaba tambulako, anti Omuganda agamba
kutambula kulaba okudda ku nyumya ate n'agamba atannayitaayita. Osobola okubeera eyo n'olowooza nti gwe embeera gy'oyitamu yekyasinze okubeera embi, oba ng'olina embeera ennungi gy'olina n'olowooza nti mu nsi yammwe ogwa kyasinze okubeera obulungi. Tambulamuuko mu nsi eno ojja kusanga abantu abali obulungi, tambulako mu nsi eno ojja kusanga abantu abali obubi nga ggwe biwero. Ssaawa eno ekitundu tuli Buloba, yes gye tuzze. Emboozi eno gye tugenda okukola Mukama Katonda nsaba atusobozese weegenda okutandikira ne gy'ogenda okukomera. Omuntu okuvayo n'agamba Rosette kanyaniko obuziina bwange mu kamera, mwana wa maama aba alina embeera gy'ayiseemu era abeera akooye. Nga tetunaagenda ku mboozi eyo, kansooke mbagambe ekintu kino. Muno mu bulamu bwa Mungu tukola ebintu ebibi, tukola ebintu ebikyamu ne twewaana, era Katonda n'atuleka ne tubikola nga bwe tukola ki, nga bwe tuba tubyagadde. Naye muddize microphone olw'okuba akaaba, muleka akaabe yamanyi kyayitamu. Njagala abantu bawulire nti akaaba, muleke. Kaakati Katonda ono kisoboka omuntu n'okola byonna by'oyagala mu bubi oba mu bukyamu n'akuleka ne bibeera successful nga ggwe bw'oyagala n'asirika. Edda nalinga nga neebuuza, natulako olumu ne neebuuza ne ngamba naye Mukama Katonda, lwaki abantu abayisa bannaabwe obubi, abantu abatemula, oli natemula munne olw'akaboodabooda, oli n'akola munne ekintu, oli n'akola ebintu ebitalina kisa, oli n'akola ebintu byonna, ne ngamba Mukama, lwaki abantu abo tobajja mu bulamu bw'ensi nga babonyaabonya abaana bo? Nga neebuuza ne Mukama Katonda, lwaki abantu ababi tobajja mu bulamu bw'ensi n'olekamu abantu abalungi babonyaabonya abaana bo, babonyaabonya abantu? Nentuula mu mutima muyo nenkiziddamu nze nga nze luvannyuma lw'okulowolereza, nenkitegeera ne ngamba Katonda ono kubanga tuli baana, ye yatuzaala, yatutonda, yatuteekawo, tumuvunaanyizibwako. Si ssanyu lye kulaba nga tugenda tutyo, si ssanyu lye kulaba nga tugenda kusinkana obulamu obw'okusembayo, si ssanyu lya Katonda kuba nti nalaba abaana be nga boononese ekigenze ewala. Kati ngenda kubawa example ng'omuzadde gwe maama wenna ndaba. Maama, ky'ogamba omwana wo abanga mubi ng'alina by'akola ebyateredde, oba oyagala n'afa n'avaawo, osobola okumukuba akabazi ku mutwe n'avaawo, osobola okumutta. Nedda munnange, bagamba azaala ekibi akiwongerera. Nti n'oba nga wazaala ekyana nga kibbi, ekyana nga kirina empisa embi zonna ezisembayo, munnange owumbawumba okola ki? Osembeza mwana wo, n'obuulirira, n'ogezaako oba osembeza mwana wo. Era tuyagala kabi konna tuuka ku mwana wo, ye mutonzi waffe. Nti naffe ne bwe tubeera nga tulina ebitukola, Katonda asooka n'abumbirira. Era lwaki aleka nnyo abantu ababi okuba nga mu nsi bakyalimu? Kubanga ye muli abeera muli aba ayagala omuntu oyo aduka ekiseera abonerere, alekerawo okukola ebintu ebikyamu kubanga bamwongedde sekendi chance omuntu yeetereeze. Naye gwe n'osigala ng'okola kino, okola kiri, okola kiri, okola kiri, paka watuuka ekiseera n'agamba omuntu ono wadde muleka ku nsi naye ebbanga lyemuwadde limala, ekituufu tagenda kwetereeza, n'alyoka akutwala n'akubonereza. Ekiba n'osanga ekibonerezo kyo ekiba kikuteekeddwa. Lwaki njogera ebigambo bino? Njogera ebigambo bino olw'embeera gye tulaba, olw'ebintu bye tuyitamu mu bulamu bw'ensi. N'essaawa eno sitori gye nziza okukola ey'omukyala n'omwami bankubirako essimu emabegakaawo, naye ng'omukyala akaba bukaaba maziga, ampita lya maama, ngenza okutuuka wananga maama wange, naye ng'oli muto, kale bannange oli mwana nzala na muzaale, kale bannange kyonna kiri. Tuweebaza Mukama Katonda, era weebaza Mukama Katonda gw'ali eyo ng'okyalina obulamu. Obwavu si bulwadde, abasinga mwevumaavu. Obadde okimanyi nti eriyo omuntu ng'alina ssente empya n'enkadde naye nga teyeegomba, omwavu asembayo ng'oluusi olwa n'ekyokulya. So ebintu bya Katonda bizibu ddala. Kambaweyo ka story tulyoke tugende ku story ya sister waffe ono, tulabe kigenda kutambula kitya, tugenda kukigusa tutya, kigenda kubeera kitya. Kati waliwo omuvubuka ku kyalo we nawangaalira oba we nakulira ebbanga tonotono, gwenabeera bbanga tonotono. Omuvubuka oyo yagenda nabba ffene w'omukadde. Omukadde oyo yabeeranga n'emiyembe, ng'abeera n'effene ebintu bye nga bibala bwe biti, naye byavundanga ne bikunkumuka. Naye nga tayagala muntu n'omu awummule emiyembe kubanga yafa. Ate twamenako n'akakwate kaali katono
naye ng'omukadde oyo nga tayagala muntu wadde yabaza ebintu ewakawe nga waliwo ffene, ewakawe nga waliwo amapeera, ewakawe nga waliwo amatooke n'olusuku lukoma eri, buli kimu nga kiri wali ky'omanyi nti kirungi. Emiyembe nga gyegenda gikunkumuka, naye ng'omukadde oli tayagala wadde omuntu okunoga wadde akayimbe bwe kati waakiri nga gikunkumuka ne givunda ne gifiira waawo, ye mukadde oyo. Munnange ng'omuvubuka lumu ajagera alinnya ffene, ffene baali bamutenda okuwuuma. Bwe yalinnya ffene n'awanula omukadde n'amulegera n'ajja ng'adduka mumusuuze, omuvubuka n'atema n'adduka. Naye omukadde ono yagenda amuwerekeza ebigambo n'amugamba ozibye obye ffene wange naye bali ku ttoba. Ebigambo yagamba omwana. Omwana oyo n'ajja azimba bakiyita kitya omuze. Omwana oyo n'agenda azimba omuze ogw'obubbi gw'ataalina. N'atandika okubba ku ssomero buli kiramu, nabbanga peni z'abaana, nabbanga ebitabo. Okumanya yabbanga n'ebintu ebitamukwatako. Yabbanga n'ebintu bitagenda kumuyamba, okumugasa, nabba bibbe. N'addira ekitabo ky'omwana wadde kyaggwako tagenda kusoma kitabo ekyo nti bagenda akyagalamu notisi, n'akibba n'akitwala ewaka ewaabwe nga wajjudde kapankunaali. Ne mama ng'abulirira omwana, mama yakuba omwana tukakisa n'amuvaako ng'agenda kumutta. Ku ssomero bakuba omwana ogw'obubbi mpaka balaba bagakutta omwana w'omusajja ne bamugoba ku ssomero. Omwana agenda n'abakubagezangako okukola ne bakubanga nga banatera okutta ne bamugobawo n'awakolera. N'atuuka ekiseera nga kireereesi, takyasoma, talina waakolera, talina kyakuzzaako. Omwana oyo n'abba ku kyalo buli kiramu, n'abba oba paasi n'agisanga awo yamala n'agibba, n'asanga ekibazibazi kiri awo n'akibba, n'asanga enkumbi nga terinaamu muyini, omuyini kino ekiti kye bakwasa ne balima, n'agibba eno eya wansi naye nga tagenda kugirimisa. N'abba yabbanga ebintu ebitamukwatako, n'afuna akambawo n'adduka n'abba endagala z'abantu n'azidduka n'azitwala ewaka. Mama yatuuka ekiseera ng'akwekuba omwana ng'alaba mulabye ng'ekirwadde kikuze. Omwana ne bamukuba ku kyalo ne bakubanga omwana, naye maama bamugambanga mwana bali mumupira wali bagenda kumutta, mwana bamutira ku musalaba, mwana wali bamukuba. Maama yajjanga, maama ne yeevunumulirawo, maama ne yeegayirira, banayemusonyiwa omwana wange, mwana wange temutta omwana wange, ebyenda mpulira binvaamu, banayemusonyiwa omwana. Era waliwo omusajja yaveera gye n'asamba maama n'amugamba gwakoze omwana obi. Abantu bamugamba nedda mukole ki? Muleke. Naye ng'omukyalo oyo yali yakuza dda abaana obwedde baalina abalala, abaana abo tebabba. Bakuba omuvubuka oyo naye nagati erinnya lye naye kandireke, baamukuba ntya Katonda ali mu bye njogera amenyako kakafu mpaka lwe yafa. Era baamukwata ku kintu kyali ne bamukuba ne bakuba ku mutwe. Omwana w'omukazi n'alambala nga akyali muto n'agwa wali. Era omwana twamuziika, nange namuteerako ettaka, bwe yafiira naliwo. Omwana n'afa bw'atyo. Lwaki mbyogedde? Nti nga newankubadde omuvubuka yali mubbi nnyo ekigenze ewala byonna bye yakolanga, maama teyava mu mwana. Era maama yakaaba n'okwevulungulugwa mu ntaana y'omwana we, maama yakaaba. Naye nga yeeyo bwe bayita obuzadde, kibanga ne Katonda waffe wadde omuntu olina embeera embi, olina empisa embi naki, otemula abantu buli kimu okikola, amala asigala akuwa sekendi chance paka ku ssaawa ekola ki, paka ku ssaawa esembayo. Abantu abatu ne mumpuliriza, mwebale nnyo mwebalire ddala. Y'ono muganda waffe. Oli otya maama? Nga ndaba nga atanga akasumayiro. Tekaliiwa ndowo kateekako. Buli kimu kimala ne kiggwa. Simanyi kubanga bempitamu biyinza busa obulumi bunnuma madamu Elizabeth. Sirina mirembe n'akamu. Seebaka nsula ntunula abalala owulira bafuluuta nga gw'otunula. Gwawuliriza buli kimu ekigenda mu maaso. Gwawuliriza buli kimu mu matumbi. Nga toyina mirembe wadde ebintu bikuluma bikutambula. Oba weebakawo n'olaba emisota, n'olaba ng'oli mu nnyanja, n'olaba bakuleetera ennyama olye, n'olaba ng'ogwa mu ntaana. Kale bwe bityo siri bulungi n'akamu. Emboozi ya muganda waffe eno tugenda kugitandika mpola mpola. Era nkiddamu nga bwe nagambye. Nga tokifunangako, tokirabangako, tekikugwangako, oba omuntu wo, oba mukwano gwo, omuntu akwetoolodde nga tokirabangako. Ye ggwe ayita stories zino eno ebigerogero. Omukyalo ono yankubira essimu. Madamu Rosette, yotya? Munange gye ndi bulungi. Naye munange ndaba oyambako abantu
lala okola kino okola kiri naye nga mpulira nnemereddwa ntendewaliddwa naye nalowoozaako ddya nene ntya kamera naye saa zino bituuse ne bw'oŋŋamba neeyambuli maaso ga kamera asigale nga bwe nazaalibwa madamu oza kimpulira nsobola naye jangu munange onnyambeko omukyalo ono ssaawa zino tuli wano bayitawo buloba oba buloba omanyiwo bulungi gwe buloba ku musaalaba buloba ku musaalaba era badde batulagirira batugambye obuloba ku musaalaba ne tufuna waboda n'atukulemberamu okutuuka wano kubanga tujjidde ddala eno munda omukyalo ono wano si waabeera musembere wano kumpi aliwakubira kati omukyalo ono oba alamu oba ki basooke batuleke waliwo akuba kati omukyalo ono wanaye si waabeera kazi mubeerawa tetubeera bukuya kiri luddawa kiri kasanda bukuya eyo yewa district kyoba kasanda ye district kati ate gundi agiramuwa bagabe batya mitiyana anti oyita mitiyana nodda emyanzi bw'ova emyanzi odda kasanda bw'ova kasanda odda bukuya kati akalo kemubuwangaliramu kenyininyini kuba kayita batya tuli mu tawuni ye bukuya mwenyini bukuya mu tawuni mwe muli omukyalo ono yankubira essimu era kino eno kanti ogere nga mbagamba mazima omanyi era n'ebigambo bye nakugambye kati omukyalo ono yankubira essimu n'aŋŋamba naye nebisumbuwasumbuwa n'aŋŋamba yambulira ekinemubuuza kati oli luddawa yambulira ekigambo oba bukuya bwe yakiŋŋamba kati saakyonyo birowoozo ne mugamba kamaliriza ebintu byekola ndibbizeemu kulina kyenzigusa nja kukola ki nja kukodira se we nakugamba kati nze nalowooza nti bali muno si wala kumpimpi kati tutuuka ekiseera njogera n'omwami we kati nga maliriza ebyali binkola ki binsumba era nga bwe nakugamba kasooka nzigusa ebintu by'abana abaana bwe mbimaliriza tutandika ku kintu kyo tulabe kigenda kukola ki kugukirawa naye nensaba bambuulira babandagire wa gye bakola ki gye bali wami naŋŋamba kakati woyita emitiyana neŋŋamba woyita emitiyana kati nenensikamuko nenekengeramuuko neŋŋamba wayi tujja genda twasalawo kukola ki kuyambako bantu ayeweeza omumba gwe bazikuba kati ntula ne ttiimu yange kubanga sikola bwomu of course ne tutula nga ttiimu twatula nga ttiimu bino bye mbagamba mbinyonyola mmwe kubanga nadde mbinyonyola bo bwe twatudde nga ttiimu ne bagamba Rosette budget eyo nga teriwo ey'okugenda eyo ewala mafuta gambewo gana okukomawo budget eyo nga bati tukola ki teriwo on top of that security eno egenda kubanga eyimiridde etya kubanga ffe tuyitiddwako abantu ab'enjawulo naye ng'omuntu alako gajambula nti Katonda ono akyataddeko obukuumi nti Katonda aba yakuteekawo n'abaako omulimu gwakuwa nga tegunaba kugguka era nga hanaba kusalawo nti yene essaawa kati wummula tosobola kuwummula ffe tulina plots nyingi nnyo zebagenzi bateekawo ne baplotinga ebintu like ne baplotinga nga baagala okigwemu ne bateekawo oba ngiyita emisanvu oba emitego oli naye Katonda nabaako wakulabulira notakola ki nti oba oliawo Yesu oli bweri ogenda ku muntu oyo gye yakuyise oba oliawo emmotoka neefa oba oliawo entambula zonna ezigootaana oba oliawo oluusi nga mugabadde mugagala nga ttiimu tugatambula tutya nebikyanga bwe biti n'okomekeza nga tokoze eki ogenda okulaba kubanga kyatuukako nali ndi awo gaye nga jjankubira essimu nanga babula kakazi gw'olulanga bampita mu ngeri gye wampitamu ey'ennaku ennyo nga nokaaba oli akola ki akaaba bahaddewo omukazi okitegeera kati embeera gye ndimu si nnungi kati bweteekawo bwe bayita mu mbeera eyo ne bateekawo oyo omukazi n'akola ki nze omanyi kugamba nzigwawo mangu okuwulira omuntu nti naye n'embeera gy'akola ki kiri mundamu nze Katonda yakinteekamu si kya pretense kya kulimbalimba kwebuzaabuza kati omukyala neŋŋamba tugenda ebyo ne bikyankana bwe bityo era wenayigira neŋŋamba ekitegeeza nyina okwegendereza imagine gwobeerawo omutima gwo nga gwakisa oyala okuyamba omuntu nga ate yoli akupulaningira kukola ki bino no bivaawa nti waliwo abantu betujja ntuteeka ku media ne tubaswaza olw'emize gyabwe emibi kati ng'edduba gye tuwangaalira n'osanga ng'oli abbye abaana n'akola ki n'ogezaako okugerako naye
oba oluusi naakuvuma n'ogamba kale omwana kampe side kubanga nze omuntu wajja n'aŋŋamba Rosette ono yanziba kyonna kirimu namusaba bukakafu ne musaba ne namba yo omuntu gy'agamba nti yakola ki yamubba ne njogera naye kati omuntu oyo ebivudde mu ye bye binkaka okumutimba oba okumuza ku media oli agenda agamba yes nakikola kati ogenda kunkola kiki kyolowooza kye ngenda okukola bw'omala okuntera ku media omanyi abantu balowooza media kintu ky'amannyo mweno ensi neemulaba negamba si mwana wa gundi mudde wamu nekitaayaaya oli ng'ajja mala ng'anyiiga ate ng'ajjanga ahandika okugamba Rosette wakoze kyaki wakoze bwoti naye nga wali omugamba mukwano mbadde nsatuogerako kweno ensonga n'akuvuma naga yes nakikola ogenda kukolawo ki kitegeera munnaayo kati owaŋŋamba ekintu ekyo kubanga tubirabyeko tubiraba era ne nebaza Mukama oli agamba kaana gwe okyaliko Katonda wo weebaze Katonda olulanga okitegeera kye yaŋŋamba ng'onemeredde okukola ki okugenda ne ngamba subhanallah wa ta'ala Mukama ng'olina amaanyi era tonsa Mukama munange nsobozesa Mukama tuyambe tusobozese kati nawe wajja mu mbeera y'emu naye awo nali manyi wano kumpimpi nenga solo ngenda kuna abantu bakola ki bengana nabo ngenda okuwulira ate omwami yaŋŋamba muli wa neŋŋamba n'abantu baagala kunkola ki eyo nayo newala era nensoka nembeebulizaako munange manyi tumaze tulana ki naye ng'ate ludda kinnuma ŋŋamba abantu bano banga tebalina buzibu ate naba promisinga nze saagala kudisappointinga mu bulamu bwange saagala kudisappointinga bantu saagala bulimba saagala bujaye saagala bukujjukujju era neŋŋamba bagenda kundowoleza ki era mbadde nga munkuya ndowooza nga mulina mukuba n'embeera oba egamba kyo bandi mbazanyirako era twalowooza ne tugamba nti olabika watya olw'embeera yawatunnyonnyola ne tulowooza kirabika watya buti kujja olw'okuba wala olw'ebintu by'ojja okola n'olaga obulambulukufu obutuufu ate abalala ne babiraba bubi kuba singa muno mbeera muno around kale n'obeera ng'osabye buyambi oyise buyambi kisobola okwanguwako naye manyi gendanga gye tutagendanga ne tulamukaawo tulaba ne budget teyaliiwo nti ntegeke nali manyi bya muno kumpi kati munnange kwekola ki kwe kuŋŋamba kati ŋŋambamu abatulaba kati ono omukyala kwe kuŋŋamba emboozi ntulagikwata mpola ate mufunemu n'ekyokuyiga kwe kuŋŋamba n'aŋŋamba Rosette tusobola okujja mu kifo bwekiti ne bwati osobola okugenda tusisenkana ne twogeramuuko era yankubidde essimu ne mu promise nga nja kujja ku makya naye ne wabeerawo ebyenkwata amasimu akubye gakumu agamu gagakwata naye ne baza Mukama Katonda finally ne manage making wadde nzereetimuuko naye nkikoze eki nkimekinze kati emboozi y'omukyalo ono nze ngimanyi kubanga yanyumiriza buli kimu era ebiseera ebisinga bwe mba ngenda okukola emboozi y'omuntu asooka n'agimbulya yonna bw'agimbulira kati ye najja n'agimbulya abantu bakola ki abalaba era bagamba nti lubaale w'omulamu tasamirirwa kati kamuwe akazindaalo atunyumize emboozi yo mwabali ku kamera tugiwulirize bulungi nnyo nate era mwene emboozi mwera kubeeramu okujajinga kyobula nga njagala mubuuza ebibuuzo byange tubeere nga tugikwata mpola mpola naawe ali mu kulaba nkusaba tuula owulirize emboozi eno owulire mulimu ebyobulimba mulimu ebitagatta mulimu okuseerera mulimu okuwaba omanye omuntu omulimba takola ki tabula lazima omwana okola ki tosobola kwogera bigambo 10 byonna notakola ki notaseerera oba notayokya kati katutandike Madamu Rosette amanya geetaagisa gwani nze Aisha twogereko limu eryaki ery'eddiini nze Madamu Rosette nze Aisha nzize nga ndaba nga nkufollowinga social media okwo nendaba nga embeera gye mpitamu mbairawe nasooka nenkubirako ne Mr. Ken nga njagala nnyambeko ku mbeera nga ndaba ensuseeko gwasooka okubira wakati Mr. Ken bwe mukubira ng'olwo obulwadde era bunnuma nnyo nendaba nga tanfuddeeko era lwali olwo nendaba era nga nzemu nendaba puroguraamu yo nenzijako ennamba yo abantu tebagambe nti bino nze mbikugamba obyogera omanye obeera nga muntu mu field y'emu eno Mukama Katonda yasinga okumanya wamba nga nze mbikutumye Katonda akuwe ekibonerezo ekisinga tugende si kibonerezo mukwano tugende teyannyamba neŋŋamba kankubire ggwe era bwe nkukubira ne nkunnyonnyola
ensonga zange nga Madamu Rosette obulwadde bunnuma ne kaakati ndi ku ndiri sisituka. Kati bwe nkukubira ne nkugamba ndi Bukuya, n'onyonyonyola n'ogamba eBukuya tomanyiiyo wala tojja sobola kujjayo. Kwe kugamba Madamu Rosette obulwadde nga bunnuma nnyo. Mpulira nkooye obulumi. Oba nfune e Kampala wenzija kubanga nsuubira Naggambye nako mpangise loogi. Nekugamba kiyakuba kya bbeeyi. N'oŋŋamba loogi ejja kuba ya bbeeyi. Ng'olwosuusa n'oyitako mu bantu bo. Kakati olwamaze ne ŋŋamba kankubire brother wange ali Lugazi ne nkubuuza Madamu Rosette Lugazi onojjayo? N'oŋŋamba nja kujjayo. Kakati bwe nakubidde brother wange ne mugamba brother wange ngenda kujja. Brother wange n'aŋŋamba ewange tojja, saagala kamera wange nze bye sikolagana nabyo. Era nsuubira nakaabya amaziga mangi nnyo nga muganda wange andisapoitinze kyokka ng'obulumi bunnuma obupi nekino bulwakirowooza mpulira ennaku empitirivu. Mpaka bba wange lwe yaŋŋambye n'aŋŋamba atokaaba kankubire muwala wange abeera wano Buloba bw'oba ogenda. N'aŋŋamba totya, teri kitaggwa ne kino kijja kuggwa. Madamu Rosette kwe kukubira eggulo ne nkugamba nninnya emmotoka naye nabadde n'obulumi buyitirivu nze mbeera n'empeke. Obulumi lw'empulya nga bunsuseeko nga mmira dayinapa. Nze ngula saketi era mweziri omwo ne bw'okeberawo mu bbaaga okeberako oba mweno oba eyo. Emu ku zo mwe muli. Mulimu dayinapa. Watali awo. Zino zo bava zindeetera kati ziri zaaweekewo. Empeke z'omirayo. Ezo empeke z'emmira. Zo ziyamba ki? Anti obulumi bwe mpulira nga bungi. Zikendeeza bulumi. Zikendeezaako ku bulumi. Obulumi ki? Ekinyabo. Ekintu nno ng'era bw'ondaba bwentyo bw'embeera ekintu kibeera kinfumita, kinkanga, kintambula. Kati ne kijja ne kituula mu kifuba ne kivaamu ne kidda muno ne kiddamu ne kivaayo ne kidda eno wansi mu bukyala. Ekityo bwentyo bw'embeera. Waliwo omuntu eyankubiddeko essimu n'aŋŋamba mulimu stories zetukola. Oli nagenda nakubuuza Rosette oyo comedy. Kati kino kankyogere mu maaso ga kamera. Bw'oba nga comedy nsaba Mukama Katonda naawe abeeko embeera gy'akuyisaamu. Kubanga abantu abasinga katono omukyala engeri gy'ayitamu bw'ati gy'abeeramu. Abantu abasinga babeera baseka. Kale baseke. Baba baseka abamu. Si bonna nti bajja kuseka. Naye mwe bali bajja okuseka nabagamba comedy raba. Comedy onamuzanyo ofunemu ki? Oli mwana muto ono omukyala omukulu bw'ati. Nze ndi muntu abadde alina omulimu ogw'obuvunaanyizibwa. Ndi muntu amanyikiddwa abantu. Sisobola kukkiriza kujja mu kamera nga nina abantu abammanyi. Kabe mukama wange ndowooza bw'anaalaba ne kinajja kwewunya era ajja kumanya ndi ku kisenge ekisembayo. Kubanga nze Madamu Rosette ne bwe kuba ku kyalo kyenkuliddeko ne bwe nkuwa ennamba ya kyamali ne bwe nkuwa ennamba ya mukuza wa kika kyange Madamu Rosette anjulira. Nze mukazi Madamu Rosette nze sitambula sikyala. Madamu Rosette sinze mukazi gw'osanga mu gurupu z'abantu. Kakuba ku mulimu gwange ntuula mu kawofiisi kange mpaka lwennyuka. Nze seemanyiza sireeta ntalo. Nze Madamu Rosette bukyanga nzaalibwa ku kyalo kwenkulidde. Simanyi musajja wa ku kyalo bw'afaanana. Abakazi banjulira. Okulidde ku kyalo ki? Nakulira Bukuya ekyalo bakiyita Biwalwe. Ekannyogoga ewaffe. Era nze Madamu Rosette nsobola okuwa ennamba z'ewaffe ku kyalo abantu abakulu abatali bavubuka. Abakulaba ng'okula. Ne boyogera nabo. Abakula ng'oli muto buvubuka paka ofuuse omukyalo omukulu. Paka kati ku baana bange bennina oba kuba paka kati ku mwami wange oyo gwenfunye. Sitankuula ntalo siyombangako na muntu. Madamu Rosette nze nsanga omukadde n'atuula wansi n'ambooza ng'atudde wansi. Nkyogera nga ntya Katonda eyantonda. Nzaalibwa Biwalwe Kannyogoga e Bukuya. Naye simanyi lwaki olumba olunuma luntuusizza ku kino.
nze madamu Rosette nswadde mu nsi muno buli omu antunuulidde faanana Kuulye maama wange kale buli omu alabye obwerere bwange nze madamu Rosette bonna bwe bansaze n'abasawo Abaganda yantuusiza ku kino kale naye ali kiraba maama yakusaze wano n'akusala wano n'akusala wano susu yonna ebisambi byonna biriko emisale bibino ne ku lubuto tewayatayo bwerere bwo kutambula mu basawo kubanga bakola ki ate emikono bakusala wange yaganje naye labayo ensale zino zonna nsale omuntu ogulaba omutwe gwonna bangusazeesaze wano walaba neno yonna tulabe wano eno siwe wano wawano nze nkuze kutuuka wano sibbangako sigendanga nenjagala bba wa mukazi kyokka wa mukwano gwange nze taata w'abaana bange yasooka nze nawe twatandika tuli bawala bato yansitula na busituzi bino eby'Abanyarwanda nembeera ntwala ewuwe omusajja okusitula eby'Abanyarwanda byebiki bino eby'abalaalo bye basitula abawala nga babajja ewaabwe kitegeeza ki nakusitula akusitula n'akutwala ewuwe akusitula busituzi n'akutwala ewuwe bakwita gutulula ng'atambula kati waba akwagala ayinza okujja n'akugamba ndoza ng'alina bye yateeseza nabo ne bakusitula ne bakutwala ewuwe era ne bajja ewammwe ne beeripootinga ne basasula kati sookoleke nga takwanangako naye nakusitula busituzi gwakusiimye Abanyarwanda bakola n'abalaalo nti kati muwala wa gundi mwagadde nga gw'ogendayo ng'omusitula bakwita gutebula ne bakutwala kati mwemba nga ze simwagadde kati ebyedda baba batunuuliranga famire gy'ova aye baze bakusitudde naye omusajja akusitudde n'akutwala gwe nga tomwagadde ogaana ng'otuusa ate ewuwe kati sibitegedde asooka kukwana nga muli babiri na babiri taata w'abaana bange teyankwana wabula alabika yalina gwe yali atuma ku kyalo yali muntu mukulu yali muzeeyisula ng'abeera amutuma ng'amutuma naye nga nze taŋŋamba nga bagaba bazadde ng'agamba bazadde ndowooza oba ne bannyinaze kati olwo nali ngenze mu katale gye bansitulira eyo nga tuvuddeyo sookoleke bani abakusitula abasajja nga naye kwali famire y'omwami ne bakusitula ne bakutwala ewakaawe kati n'akugamba nti nkwagala naawe n'okkiriza ne bakulu ne beeroopa kale edda bwe baabikolanga ebintu nga gye biri mu muli mirembe gy'abawala bato naye kati ffe emyaka gyaffe edda abalaalo baabikolanga naye nga naawe okyali muto mpozi biri eyo mu byalo era nkuze bakutudde bakututteyo baze beeroopye akuwasizza era yampasa nanyanjula ewaffe n'akwanjula n'ogaana ofumba nembeerayo kati mu kubeerayo baali balima ffe twakula tetulima ewaka twakula tetulima ewaffe kati bwe natuukayo nyazaala wange yali mukazi mukiga ng'ayagala nnime ate nga sibimanyi jjukira nze olwali okuva ku ssomero yalina holiday we bansitulira ne bantwala kati ne bajja ewaka kati olwo yali holiday kati bakimanyi nti okyasoma yali kirasi kati anti nkugambye nali mu P7 eby'Abanyarwanda ebyedda mu balaalo P7 walina emyaka emeka ng'oba wali muto nalina emyaka gyali 15 15 nga bazaala ndi muto bazaala oli muto muto ddala so bakutwala oli muto era nja bakulaga mu bifaananyi kikirizibwa okusitula omuntu nga tanakuza emyaka 18 mu Banyarwanda ebyo tebyaliyo maama waffe mu byalo ebyo tebibeerayo mukwano muli mu tawuni madamu Rosette ebintu nga bingi ebibeera mu ggwanga byatamanyi ekyalo kyo kyalo tugende olibozeeko olikutambuzaako n'olaba ekyalo owone tujja kutambula kati ekukola ntya nendaba oyo omwami nembeerayo nenzalaba abaana bange kwekuvaayo nga nkuba
omusajja nga kuba jjukira maama we yamugamba nga simanyi kulima yawasa omukadde kati nga ajja nkuba taata n'amugamba jangu nkuddiza ente ezo mpa omwana wange nenvaayo nenzira ewaka. Agamba ati wawasa omukadde ng'ate wali mutu bakutula ngu kyasomera pisi nawasa omunafu yawasa omunafu naye sobola kulima edda nenzira mu mbeera yange nembeera waawa wakatata we yafiira ne bakomyawo brother wange yeyannonewo yamusajja ne bakomyawo ng'ozaddeyo abaana tewaddayo kati ye aliwo omusajja omwami yafa omwami we yafa omwami yafa kati kwe kujja ekyamutawa kimanya ki bamulumba yali musajja nga alina ssente nnyo yali musajja mugagga nnyo abatemu ne bamuta ne bamujjako kakati olwo maze okufuna ono omwami baawange ono gwe naye kati omufuna mu bbanga ki kubanga wali eri kyemmanyi wali emyaka gyetooloola gimaze okwetooloola kati kubanga nze mutabani wange omukulu kati alina emyaka 23 omukulu wazaala oli muto omukulu alina emyaka 23 akawala kalina emyaka 22 akawala njaba kulaga era mwebali masomo kakati nze mbeera waawo mbeera mu mbeera yange nenkola emirimu gyange wenafunira omwami wetolodde ebbanga ddene nabaawo okuddamu ofumbirwa enobeeramu kati ofumbirwa bbanga neryetooloola kati gwolina kati musinkana mutya gwe tusinga omwami nali ku sayiti wenkolera sayiti gyenkolamu omwami gye yali akolamu naye nze nga nzize mulaba nga bakola emirimu gyabwe kubanga nze bwenkolera mbanga bo we bakolera abaami kwegamba waliwo abawala benkola nabo nze ndi maneja waabwe abawala kolera kanyogoga ku sayiti nga mbeerayo munaye ng'omwami ansanga nga tweraba kakati bwe tweraba nga tubeera awo akaseera nga mukama wange bwe nalaba omwami nga ngenda ngamba mukama wange bosi wange nga mugamba nafunye omwami nga bosi wange ngamba abaami ab'ekirombe baba bayaaye naye ate n'ekirala baba balwadde nga bosi wange ngamba mwanyina Beeka saagala ofe ate saagala obe n'abasajja bayaaye mbeera zo nzimanyi nze madamu Rosette ndi muntu mukwata mpola ndi muntu awa omulimu gwange ekitiibwa ndowooza ku sayiti ako mbadde mazeeko emyaka 5 kakati bwe tubeera n'omwami nali ndi ku mulimu ssaawa nga 2 ng'omukyala ankubira essimu nga ngamba kale amaka nagakulekedde gabeeremu naye nawe tujja beera mirembe na mwami oyo era tojja muzaalamu mwana omukyala ndayira Katonda eyantonda okulya kitange ali mu ttaka namugamba ebigambo bino namugamba nnyabo mbadde nkusaba toddamu okuba ku ssimu yange kubanga nze sikubangako ku ssimu yo nze yange essimu giviireko ddala era bw'oba osobola gisiimule mu ssimu yo eno essimu gy'okubako yange si yiyo nze nagyegulira kati bw'obanga ogamba omwami tugende empola bw'obanga ogamba nti omukyala oyo omwami agenda okukukwana agabe mubeere mwena kakupangisirize nti ewaka yali talinayo omukyala ono kati yali akwagaza ki omukyala oba omusajja yali omukazi gy'ali ng'amulina naye nga yagala kukulimba bulimbi lwaki omukyala beera akulondola nga ate amaka yagakuwa yagenda yefulumya nga ye mukwano nkubuulire ku mulimu wenkolera ku mulimu gwange waliwo abakyala booza mu kadiba ndowooza bwe baali babeera n'omukyala oli eyagenda gwe saalaba gwe sitamanyi oyo yaliwa Naalongo
abakazi waliwo abakyala abo benkola nabo ku mulimu abaali bamanyi omukyala kirabika be baatwala ebigambo nti Javira yawasiza omukyala akolera mu kayumba atukebera kubanga era yakiŋŋamba ku ssimu naŋŋamba amaka nagakulekedde naye nja kulumba ku sayiti kati nze buli kye nafunanga nayanguwa mangu ne ŋŋenda ŋŋambanga mukama wange lwa nsonga nti entalo ne ŋŋenda ne ŋŋamba mukama wange jjukira nga mukama wo yali amaze okukola ki okukazaakaza oli namubuuza ddala kituufu wakati olinayo omukazi kati woba nga oli omukazi yali yanoba ate aba akwagaza ki ng'abeera ngaalagusira mu ngeri gyayogeramu gwe yamulemesa amaka mukwano saamulemesa akomaka konze kufumbirwa Javira saasangamu omukazi n'ekirala oba Javira yabeeranga eno ng'akudeetinga naye nga omukyala ng'akyali waka omukyala n'abiraba n'abimanya nga tugambe nti no yeggwe kati kino kankiteete bwe nti omanye omusajja bw'afuna gwakwana ebbali ajolonga ewewaka oba omukyala ono omwami nga naba kuwasa omukyala ono yali mu maka Javira bwe yakukwana najja n'ajolonga ono omukazi n'omulemesa amaka nedda maama wange siremesangako mukazi makaage nze nafuna Javira nga talina mukazi okikakasa era Javira nze okufuna Javira okikakasa otya nga abasajja balimba ekya n'eggulu nakugamba sina mukazi oli yanoba yakola bw'ati ng'alala kufuna yasulanga ku lusozi gyakuma gyakolera ku lusozi waggulu yasulanga era nga n'emmere gyalya nze ngifumba abaana abatwala obukutya ne bagimutwalira waggulu ku lusozi gye yasulanga nga tasulawo kitegeeza batale kubanga kizibu kyakubanga ng'asula bweru era naŋŋambanga n'okuŋŋamba naŋŋamba singa toyina baana nandisuze nga wano naye kati nze engeri abaana bange ne bakula nga tebamanyi musajja yenna mu nju nali sisobola kukikola baana ki abaana abaana babo oli obeera nabo nagasinga tolina baana bajja kusula wano wakupangisiriza olwo nga nkyali wange ng'okyali wakawo nga nkyali wange nga nze nfumba emmere nangimu kubanga abaana bo kuba tero yafa tobateekangamu musajja tofumbirwangako nedda mukwano awo okufuna bulungi kati akupangisiriza abaana obalekawa abaana bange anti twapangisa rooms mmeka bbiri ate bw'nafuna omusajja nabagambisa amazima era nasooka beebuuzangako nga mbagamba ngenda nozifuna omusajja naye nkoye okubeera nzeka kitegeera bwentyo nenzija nga mbagamba kuba kati bakulu mikwano gyange nembeera netandika okubeera naye era bwe twapangisa ennyumba nenzigyayo ebintu n'abaana bange ewaka ninawo abaana babiri abato naye nga abakulu babiri bali omu ali mu kusoma busawo omulala avuga mmotoka omulenzi ali eyo hoyima avuga mmotoka yaki avuga mmotoka yasigaza emmotoka taata we yalina nti emmotoka yasigazaako emmotoka emu kati ye agikoleramu ki avuga birime asuubula bijanjaalo bwekyo kati omwami mukwataganira waddala wali mu nnyumba yo n'abaana bo nemba nepangisa ennyumba kati awo netandika okukwatagana n'omwami nemba ng'olwo mufumbiddwa ebyaddala olwo nga abaana bo nembeera nabaawo abaana baffe era nga bali wano kubanga kati fe twasulanga mu guli omuzigo bo nga basula mu ate otugambye before omukyala mwami yagamba singa tolina baana nandize nembeera ngaawo anti kati ng'omuntu bw'aba ng'ali ku lusozi n'agamba singa abaana babadde tebaliiwo mu nnyumba yo nga gwe eyiyo nga si yagipangisiza teyansasulirako ku nnyumba nga mbeera bwomu ennyumba agisasudde ntandise kubeera naye naye nze teyansasulirako ku nnyumba kati abaana bonojja nabo ne basulanga mu kisenge ekirala namwe nembeera mu kisenge ekirala kati ne baba nga abafunye taata era nga basanyufu era basanyufu tebalina buzibu bato kubanga kati bato olina abaana bameka kubanga ogambye
nina abaana bakulu abakulu be babiri muwala n'omulenzi ati bano abali ewaka balenzi bali babiri bali myaka emeka umala ali myaka 11 bato ono omulala Jona alina emyaka 4 bakulu amini bato bakulu babeera bato kati mufumbiriganiddwa omukyalo ono omwami waŋŋambye bali tuli ku kamera alina omukyalo eyasooka kati anti oyo omukyalo eyasooka oyo yamuwasa ebyo byonna yabinyumiza bunyumiza naŋŋamba yalina omukyalo omukulu naye ng'omukyalo omukulu nali mumanyi nze ati ono wogambidde abaana ne bajja abaana ne mutandika okubeera nabo ate wali waŋŋambye kyomusi yagamba singa toyina baana nali bade newakola ki zeewaka kyeyava ayogera bwatyo madamu Rosette ennyumba nze nali njepangisiriza nga mulimu abaana basigala bato baana basigala baana abaana era basigala baana kati nalyoka apangisa ne gyeyapangisa n'apangisa eno gye yapangisa ne kyuka tutandika obeera naye nebeera n'abaana nebeera n'abaana nga nabo babeera mu sayidi ndala kati mpa ku story y'ono omukyala kubanga waŋŋambyeko omukyala eyasooka yali akolera awo ku mulimu w'enkolera naye kati we yakoleranga ku mulimu nze ng'ebyo kale nga tetwekwanangako era nga tetwemanyi nze nga mbalabanga abakozi nga nawe oli mukozi omwami yali akola ne mukyala we kati saawa zino tukwera ono gutugako namba 2 ye Naalongo yazaala namba 2 ye Naalongo naye omwami yasooka nawasa omukyala yakola ki eyasooka gwe yakolanga naye wamanyako ku kiki ekyabaawula ebintu ebyo omanye ebintu oba tonnaba biyingira nnyo mu sisitimu oba obiwulira buwulizi naye nze ekyemmanyi ku mukyala eyasooka babeeranga waawe ku mulimu kati omukyala oyo alabika yali mubbi kubanga ne ku mulimu bamugobawo bubbi ye omwami yakunyumiza atya kiki ekyabaawula era n'omwami bwe namubuuzako eyo sitole y'omukyala ne mubuuza ate ye mukazi we mwayawukana mutya musawo lwaki mwayawukana ate owase Naalongo n'aŋŋamba musawo yamubba ate nga nakiwulirako nga ne mukama wange yakiŋŋambako n'aŋŋamba abaana bano kubanga nze maneja w'abaana abawala abakwata golodi kati ate kubanga waŋŋambyemuko muono omukyala ate omukulu kubanga omwami kugejja donyumizaamu yawasako omukyala eyasooka owokubiri ye Naalongo then kati wobeera owokusatu awo n'omukyala eyasooka ye kiki ekyababula omwami yakunyumizaamuko omwami yaŋŋamba mbu omukyala yamubba omukyala mu kumubba ate ng'ekyokumubba ne ku mulimu nange nakimanyaako nga baŋŋamba mwali mukola naye omukyala yali akolera awo naye ku sayiti yaffe naye nga bafumbonooli nga mbona nze sibamanyi naye nga mbalabanga abakozi bannaye nga bakolera awo naye nagenda okuyanga n'omwami aŋŋamba ti omukyala yamubba era yali agenda mutta mbu yali amupangidde abamutta era kyekyabavaako n'okwawukana olw'akasente kubanga omwami yali akikubyeyo sente awo yali afunyeyo akasente abakazi tuli bazira kyekyo kyekyabaawula kati tuveeyo kwoyo omukyala tuze ku namba 2 ye kiki kuba kati oli asooka tewaliwo kulowolereza kwonna nti gwe yabaawula kano owookubiri bwe nyinako essiira bwe njagala okumanya ddala kituufu ono omukazi si gwe yamulemesa eddya si nze namulemesa eddya naye kati ate madamu Rosette olaba omukyala oli omukulu bw'amanya nti bw'andaba n'omwami ate naye yanzigulako olutalo nga ndabye n'omwami jjukira kati ate jjukira bakyawagana byabwe mwali kula ku sayiti y'emu ate bwe yakimanya nti ate mufumbiriganiddwa n'asitula oluki naye ate era nga wali wayiseewo akaseera ndowooza ebintu byabwe ebyokubaawo kubanga kati gwe teeberezamu madamu Rosette omuntu we bayawukanira n'awasa omukazi omulala ne bazaala abaana kati gotaba nti wali wayiseewo akaseera kaba kayiseewo naye ate kati omukyala bwe yandabanga n'omwami ariko ate naye
n'afulamu Ebola. N'atandika okutumanga abantu ku sayiti kubanga nze lumu waliwo eyaŋŋamba ku sayiti yaffe mukama wange mukyala boss lady n'aŋŋamba no Aisha weegendeeze waliwo baatumiza ku ttaka ly'ebigere ebyo. Ne mubuuza mami ne mubuuza ani nga bw'omanyi abantu abo abagagga tebatera kwogerayogera n'aŋŋamba gwe beera mwegendereze. Bwe yakoma teyalambulula yakuwa na nsonga. Wabula bw'atyo bwe yaŋŋamba. Kati omukyala nga bwe tumuyitako nga nkongoola, bwe tumuyitako nga mpandulira amalusu. Ng'akyakola waawaate. Anti olwo bamugobayo eri naye ku kkubo. Bwe tuba tugenda ku mulimu oluusi nga tumusanga ku luguudo naye ogenda olaba ng'akuwandulidde amalusu. Ng'akuwandulira kenyini bagawanda bbali. Kati nga bw'anaalaba muntu ng'ayita n'akola okitegedde. Nsigala nga nkyebuuza nze manyi ebintu sibirwako nnyo ebitankwatako sitera nnyo binoonyereza ekyo n'ekivaako. Kati noono omukyala muto saamusangako mu maka ge nti oba bbaawe yampasa amuyina. Era okutuuka okukyakana bo bakyabagane sibimanyi teyakwata mwali temuli sibimanyi nako era nze omukyala nno kati nkugamba Madamu Rose nti nze omukyala omuto simumanyi. Ekitegeeza ono mwami bwe yabeera ng'asulira eno mugundi nga tagenda waka ng'asula eyo kirandikira okukwanira nga bamaze dde okukola ki n'omukazi yakola ki. Ekitegeeza mukono gw'omukazi omukulu okono tetuwoya nako tewabiriimu nokono okw'omuto tewabiriimu. Omusajja yasulanga eri waggulu nga tagenda na waka ate ne boosi we n'amubuuza wakati wali omukazi n'amunyonyola n'akola ki n'amugamba nti omukazi yakola ki yagenda ako kupangisa ne mukola ki n'embeera mwenna. Naye mu kubeera ffenna omusajja oyo yalina essaati emu n'empale. Lwaki? Nga mmubuuza ku lwaki engoye waziteeka wako ye n'aŋŋamba omukazi bwe yali anoba buli kimu ekyange yakola ki yakitwala. Teyalekawo kintu n'eki. Kakati mu kujja wano eno omwami musanze wano era badde atudde awo ne tunyumyamu byonna nabikola ki. Era mu kusooka yagamba omukyala namugaa togenda mu kamera sagala bintu mu kamera olw'ensonga nti ensonga nnyingi nnyo lwaki abantu bagala kujja mu kamera. Era omuntu okutuuka okwewayo n'agamba kangende mu kamera wallahi ya Mungu omusaasiranga embereberye emuyenze. Zinaye kamwa koogera kisobola okunzibwa ali okujja mu kamera okwogera abantu kikyenkola ki kyempita mu ebiseera ebisinga tuba tugenda kusanyusa balabe baffe. Ntulagamba kati embeera gy'alimu okukikola naye kazi egwe Aisha era bajja kuseka naye Aisha kino kankyogere era nga tulina mu kamera bw'obanga ng'olina ensobi gye wakola nga y'amaanyi nnyo omanyi ne bakyala bato tebabiraba ki tebabirabanga osobola n'okutulimba maybe nga okimanyiiko omusajja ono yakukwana oli omukazi akyaliyo ne bajolonga oli omukazi obufumbo ne bumulema olw'okubeera ggwe eno embeera gy'oyitamu simanyi mukama agenda kikuvunula. Omanyi Katonda ye agoba mazima taakola ki alaba. Omuntu asobola okujja mu maaso ge ne weeyomya n'ayogera birala naye ng'ate ntala kwogera ki kituufu kye kiri. Abakyala bano gwe tona byo bakola kubanga ebiseera ebisinga bagamba okalenda kakola ki kaddaddali saa zino oyinza okuba ng'okaaba amazzi gagookaaba naye ng'ate gwe kaba lwakubeera ggwe nti byonna by'otemu oyinza okuba bano byonna bye bwabakola oba byobakola ne bikyuka ne bikola ki ne binzirira. Twegende mu maaso. Madamu Rosette njogera nga ntunudde mu kamera eno nzize nkugoberera ndabye bingi by'okola singa mbadde nnina kye nakola nze Aisha mukyala sandi kunoonyeza mpaka wano wena singa mbadde nnina kye nakola ng'omanyi gukusinga nga mmanyi nti gusinga obanga nali nkutte ku ddagala bwenti at least nandize ne nkugamba kinsuseko naye nsaba kwetonda. Madamu Rosette sina kye nali nkola singa mbadde nnina kye nakola oba kye nalya Madamu Rosette ku bulumi bwempitamu obadde ojja kisesema mbadde neetondera mu maaso ga kamera abantu bangi ababeera mu kamera ng'alina ebimususeko n'asalawo yeeyase siina kye nali nkoze mukazi nawadde omuyengera eddagala bwenti wadde akatini sikikolangako ate era sirikikola. Kati tugende mu maaso. Omuntu asobola okulaba omukyalo ono bw'omutunuulira
oyinza okulowooza eti sisobola kweyambula nga manyi nina kye nnakola omukazi. ojje mu maaso wagambe nti bikutuusize. Ne batuuka okunsalaasala gino emisale sisobola mukwano, siina kye nnakola, siina kye nnalya. Era nkyebuuza buli lunaku singa nina kye nnalya singa nakizaayo ku bulumi bw'empitamu. Anyway, omukyalo ono yali munene nga omanyi abantu mundi no siyakuga tribe ye batira okukula ne bagijjamu ne bakola bitwa tugende. Babadde nga bayanga madamu lazo nziza nannakoga kanadde nsobola okusanga omuntu eyakoga yena nanga yatategeerekeka naye ngenza okujja nga bw'omulaba bw'ati kati gonza okuddayo n'obiyita ebyolubala tonogamba ate kati kiki ono nga bw'omulaba wano waali ntya Katonda gwensinza okumbonereza ntya Katonda okusinga gwe follower wange n'essaawa zaliwo kamera alaba ono omukyalo omulaba tasobola kuvaawo wano n'ayimirira yekka na yekka nga takwatiriddwa nga bw'omulaba bw'ati nti oyinza okumulaba n'ogamba nti nga bw'omulaba bw'ati waali nti ki ekiba kiganye ebigere byonna bibiri byazimbazimba nga bw'omulaba biibyo kati omukyalo nga bw'omulaba bw'ati era nga bw'omulaba talina maanyi tasobola wadde okusituka. Kubanga obulumi bukusonze. Okimanyi nti nno omuntu osobola okukola ekintu n'otukaisa n'owulira nga mutufu. Ku bulumi ng'otuuse ku kisenge n'ogamba bannange mu nsonyi we n'oba nga obadde weerega kyenkanawa. Sina kubanga bannange sobola kukola kintu ekyo maama wange aboneewone nga talina muwali okulya. Sabadde ndabirira maama wange. Maama wowe. Mpaawo kitakya. Mpaawo nakyo nekyo bagamba nga egundi weekola ki? Ng'omusulo. Simanyi kumanya maama wange. Oba yeebase atya oba alidde oba talidde kati. Nga nawe olina bulumi bwo munnange. Onaabimanyirawo nga nawe olina bulumi bwo. Wakiri bandeke yakinkola ndeke mala okuma wange mala okumuziika nze mubonye wakiri nga maama wange amaze okufa nga muziisa nga manyi taliiwo yeetaaga kyakulya teetaaga kyakuyiwa nga taliiwo. Kale yakola kino kale kasita sina kye namukola nga Katonda muggulu alaba. Bagenda kubuuza ki kye yakola tunyonyolemu kiki ky'oyitamu. Nange obulumi bw'empitamu bungi kubanga nze omukazi yaŋŋamba. Omukazi n'aŋŋamba oyo omusajja wadde akwewandiisa toli muzaalamu mwana. Okitegeera olwamala okukiŋŋamba omusajja n'afa omusolo. Tasitukira ddala. Nze kennyini Madam Rosette sitya gwe ntya Katonda. Ekiseera kituuka eno wansi ne mba nga gwe basazeesazeggire nange mundeke nange babuulire musyamu abantu balina emitima banange abantu mulina emitima banange mulina emitima mutuufu singa nina kye nakola ndikizizaayo banange mundeke siina amazima ga Katonda mu ggulu. Wenkubuuliza obulumi buno bw'oyitamu tosuubira nti bayinza okuba bakikukola lwa musajja lwaki tomwesonyiwa n'oddamu n'ofuna obulamu bwo kyogamba buno obulamu bw'ensi gy'abeera musajja wokka. Madam Rosette kintu esoolose n'okimbuuza we mbadde nzija nze ekiseera kyatuuka nga n'omusajja bwe mutunuulira mpulira atamye ng'ate ampunyira bubi kyenava mugamba ne mugamba naye omanyi kanve mu maka ago gano nenkwatamu ebintu byange n'ebbaaga yange yeeriwo ono waliwo kabbaaga sookoleke muva mutya mu muzigo sokotuuka paati awo mwali mubeera mu muzigo kati we twavira mu muzigo kubanga n'ogambire nenva mu maka ge gibya wangamba mwatukuza ne muzimba muva mutya mu muzigo tetwazimba Madam Rosette twagula ennyumba ng'ewedde ne tugirongoosa bulongoosa. Sookoleke mwagula nnyumba ng'ewedde obadde okimanyi zino n'ennyumba ezo zibeeramu ebyokola byazo. Ennyumba yali ekyali mpya nga tebagiyingirangamu mwabagirongoosa ne mugiyingira ezitera kuba na buzibu era ffe twagiteekamu senzigi ffe twaziteekamu byonna naye ffe twagula nnyumba nga baagizimba n'ennyumba teyali yagamba nti muntu wa wala nnyo wabula eyagituguza yali mwana wa taata waffe omuto yatuguza eyo poloti
teyalina nsonga lwaki yali atunda teyatunda wabula yali ayina bintu bye byafumba nga byetaagamu ssente ebyera masada akalala. Kati mugizaawo muvuddeyo mwajja n'abaana ewaka twamala okulongoosa nga tukyali mu muzigo ne tulongoosa ennyumba ne twamala okugirongoosa ne tuyingira n'abaana ne tubeeramu naye nga kiri ekyo okuba nti ekyokufa akasolo kyo kyatandikira mu muzigo era omukyala ajja ampooninga ku bonna ali wasinga omuto okugjako omukulu yampanda malusu wakusanga yakuwanda twatugenda naye takubira ssimu tankubira ssimu oli yakuba omuto yakuba n'awera anti kaakati omanyi abantu bagenda ne bagamba nti bakazi kwerogozza bantu kwerogozza nakuwayiriza bajja kubuuza bagambe lwaki kino kiteeka ku mukazi oba ku bajjabo lwaki kiteeka ku mukazi oba mukulu nti ayinza okuba alina kyakola oba mujja wono omuto oba ono omukyala muto nti alina kyakola ng'okijja ku ki okulowooza nti bebbo kuwoninga byamponinga kubeera nga nekiwukakasa nti yabinkola kubanga buli kyaŋŋamba ebiseera ebimu nkiraba era nze bwe yagamba nti toliddamu kuzaala nze madamu Rosette nafunako ku lubuto ng'omwami otannafa kasolo nenfunako ku lubuto naye luweza emyezi egi ne luvaamu naye madamu Rosette nze okuva lwe navaamu olubuto siddanga mugenda mu nsonga gamba mazima ga Katonda mu ggulu mazima ga Katonda mu ggulu sitya gwe ntya Katonda eyantonda okulya ssebo ali mu ttaka siddangamu kulaba ku musaani wadda mu nsonga siddangamu kati kambuuza omukyala mwami paka natakasolo kaafa si mulamu newabeera ng'agenze wa mukazi mulala yenna tasituka simanyi oba yali afulumyeko ebweru n'ayenda ebweru naye nga temukikola waka tekikola naye era nga n'omukyala era yayogera nekyo nakyo yakitemudamu kuzaala ate gwe kiki kyakutukako wansi kuba waliwo waŋŋambidde ate nze kaseera katuuka nange omusajja abanga ajjegise mu kumaanyi ate ngenze wange wabaweewa ekyo kyaliwo luli nga tanatandika muweereza ssente wano nga yakagenda naye kaseera atandika omuweereza ssente n'afiira ddala akasolo ate gwe kati nze kino kijja kati nga bw'omanyi musobola okuba abafumbo omusajja n'agamba naawe tugezeeko tukole ki tulabe ne mugezaako kati bw'abanga agamba nti owulira nga asituseemu ate nze nga wansi weeziba nga talina waayita nga nfuna obulumi obuyitirivu ennyo nga banga njiyeeko kamulabe ekyo mukivaako ate kaseera nawe weekangamu kimaze ebbanga ki nga temukikolera ddala okuva ogwokubiri omwaka oguwedde ebbanga libeera ddene ne mutabule mulembera ogwokubiri omwaka oguwedde tuli mu gwakumeka kati tuli mu gwakubiri gwakusatu tuli mu gwakusatu gwe mwaka mulamba nga ye embeera eriwo kati ye omukemangako okulaba nti nno kuba kiyinza okuba nga wabeerewo kibeera naye nga waddako ebbali eyo ng'alina omuntu gwasobola okufuna ekyo era nange nakimugamba n'agamba atya n'aŋŋamba nkubuulire nze sobola kwenda bweru takigezangako kubanga yali tuyambye mukama nsaasire si kyeŋŋamba mbuba naawe ogambe nti ono omukazi ayogera ki yali tuyambye n'agezaako ntulaba nti waba ayirina omukazi omulala kiba kitya asobola naye kasobola okusituka bulungi ng'omusajja ate okusala so okufuna omukazi ekyo yakigamba yagamba kati ate bwenfuna omukazi ate era nebyebyana ate emboozi etandike gwe okisirikidde ate omulala asobola okukola ki lwakuba kati tubireese ku mpewo nga tulaba bitususeeko nga bibasuseeko kino nkiddamu ababiyita ebiboozi nsaba mukama Katonda naawe wabeereko ekikutuukako kwekaabya biboozi biki nsaba naawe Katonda abeeko kikunyigiriza nnyo kikuloote mu kamera omukyala ono yali akola bulungi nnyo ali mu ofiisi ye bulamu butambula bulungi afuna ssente n'omwami afuna ssente ne batuuka ekiseera okujja muno mu kamera okubanga kweswaza naye tetukitujja kitwala bwe tutyo obulumi n'embeera gye bayitamu gye baleese mu kamera nammwe esaagala mukitwale bubi kati omugezi n'abaana mubadde nabo ate abaana mukyali nabo era mu nnyumba eyo gye mwagula abaana gye bali era nekakati gye bali waka tubeerawo abantu bano abato ababiri n'omukozi kubanga nze mbadde nina omukozi akuyambako nogera n'okola bano abato ababiri bali abakulu bo bali luddawa
basooka okuzaala. Abakulu bali eyo bakola bya. Bakola bakulu already. Kati bana badde ng'abato be babaddewo. Kuba okay kimenya lukubuuza. Already awashingambye mwali mupangisa kubanga n'endalo bali bapangisa. Era bali bapangisa. Noli okulu bali bapangisa. Nawe nakufa ne mupangisa. Emyoka mugula ennyumba ekoze eki? Ewedde. Awo ne byoka mwingia ne mubeeramu. Okulaba ine embeera gyonna gimukola ki? Gye muli mu kuyitamu. Oli agenda kwebuuza lwaki eno embeera eze mu kamera. Kyogezaako kugamba enaku gwera mu kamera. Oli ejja kutuula eri abuuza agamba okyalo ki ekimulese mu kamera. Ensonga ziba tesobola kuggwanga teziri mu kamera. Ekindeese mu kamera ngezezzaako nze nennemererwa nensalawo okukubira nzije mu kamera abantu banyambe bannange ebintu binsobedde bampe ku magezi naye nnemereddwa. Olemereddwa. Enamba y'ogimanyi. Anyway, ebiseera ebisinga bwe tuyita stories zino bwe ziti abantu abamu baba bagamba nti oba bazetusabiriza bazetugamba kino bazetugamba kiri. Naawe osobola okutula n'owuliriza mukyala engeri gy'anyumyamu emboozi ye ewamu n'osobola okumusalira omusango. Oba toyagala nnyo okusala emisango nti omukyala ono alina ensobi bw'ete yali bw'ati kaabonebona ekimugwadde kintu atugende. Era omukyala ono nga newakuba tebakirakola embeera mbi si nnungi tebannaba kuŋŋamba kwali ekigambo na kimu nti baagala omuntu abasondera ssente baagala akasente baagala kukola ki. Wabula waliwo omwami ono Lwasa Mayinja oyo yatuyambako ku nsonga ey'oli omukyala gwe bali bagwa ewakaawe. Ebintu bye process yali mpanvu nnyo abantu basinga balowooza kyagwa bugwi abruptly naye nnyina process gye nayitamu nti nagendanga waliwo bye nakola nga sibadde mu kamera. Ndi mukyala akkiririza mu Katonda era amanyi nti Katonda gy'ali. Naye kino kankitule mu kamera nkibagambe nze siina nkola ya sitaani gye mpromotinga. Era nzikiriza nti abasawo Abaganda oba abantu bonna bali wano ku nsi Katonda bateekawo ng'alina ensonga n'ebintu bye bakola yamanyi. Eriyo kati edda ffe mama waffe yatugambanga nti bano abasawo babeerangawo n'ekikuluma nga nakuvumula yakuvumuliranga bwereere. Nazi kuno byabeeranga bya bwereere. Oli nakunogera eddagala n'alikuwa kubanga eriyo abantu abamu abaaweebwa oba mukisa oba nkiyita eki. Kala kutuula mama wange nkwateko. Kala kutuula. Otuule. Tulemu katini. Tuula mu katono. Naye mama nkusobola. Nti nange ndi nnyameemu. Yakusobola. Kaakati mbadde nkyabagamba mu kaseera ako wabeerangayo abasawo ab'ekinnansi oba bayitanga Nazzikuno. Naye abasawo omuntu nti olina kino ekintu bwe kiti ng'alina eddagala ajja okuwa okunaaba alina eddagala ajja okuwa okunywa mwana tu byabeeranga bya bwereere nga takuggyako wadde n'akanoso. Naye essaawa wano wenjogerera omuntu n'okunogera obunogezi ebbombo okulikuwa yeetaaga ssente. Essaawa zino enkola eyo ey'obujjajjaffe eyabeerangawo nga tukozesa eddagala erya balita batya nga tukozesa eddagala egganda nti lyabanga lya bwereere n'essaawa zino bantu baagala ssente. Ate no baagala ssente naye nga bagenda kukolera ekintu ekiriyo. Sorry mama. Nkuzizike kene? Omugongo kandi osobola okubakamuko bwoti. Weewozike bwoti. Nkutekera eki? Weewozike tulabe. Amalirayo? Weewozikemuko bwotyo. Kabula bambi yenna akola mukyalo ne byonna by'omukola ndowooza oli successful oba okifunamu kize simanyi. Mbadde nze nkyabagamba kati ssaawa zino eno nti kale omusawo akusabe ssente. Kyenda ndikisizaayo sirina mazima ga Katonda mu ggulu onnanga bwereere simanyi muntu yenna naye bw'aba nnanga bwereere bannange. Ojja kuteera maama omanyi Katonda yamanyi engeri gy'akolamu ebintu bye batutuuseko wano eno
Mukama yasinga okumanya. Otuule kakati mbadde nkyabagamba kati essaawa zino n'omuntu okuwa akabombo kakuyingira okanywe agala sente ate sente tali ntono wabula buwanana kugamba guno omulembe gwaffe gwayonoonye gujjuddemu abasawo abafelle bangi otambula ne bakusalasala uno bamusazesaze buli kimu ne bakikola ne bakusaba kino ne basaba sente basaba ebintu esente basaba mpitirivu olina kugamba nti ngenda kolako nenjagala obukadde obwo wallahi ya Mungu olw'obulumi bw'olina ng'obadde obulina n'obuwaayo nene bisigala nga lwayaba abasawo abafere kati bayitirivu nnyo kati saa zino wenjogerera ono omusawo eyatuyambako saawa zino eno yatambuddemuko tetumanyi alikomawo ddi oba anaakomawo ddi kubanga ali TZ nze gwe mmanyi nti ye muntu gwe neesiga eyali ankoleddewo ku kintu nze nga nze ne ŋŋamba era kale saawa ndakola ki naye kino nkyogera nga ndi mu kamera we wabaayo omuntu omusawo w'ekinnansi ng'osobola okutuyambira omukyalo ono bambi katuteekayo ennamba y'omukyalo ono talina kye yeetaaga talina kye bw'obanga gy'oli ng'oli musawo wa kinnansi omukyalo ono wenjogera saawa zino talina ssente saagala balimba naye bw'obanga gy'oli nga woli wano mu Uganda ng'olabye story eno era nsaba buli muntu aliyo sharinga story eno tuyambeko omuganda waffe olugana amaziga gakaba bw'obanga gy'oli ng'osobola okutujjanjabira omukyalo ono essente ne zikuweebwa oluvannyuma ng'awonye mbeegayiridde eyo nga siwangaliddeyo naye nga nvuddeyo bannange tuli ku sayidi ya Katonda oba ey'obwa Katonda tuyina bapasita tuyina abasabi gye muli ab'amaanyi abalina amafuta amatuufu tuyina bamasheeke nga gye bali nga balina naye kati lwaki bimalamu amaanyi kasukoze ku sayidi ya bapasita bangi baayala ne mwana wattu si bonna nti batuufu ate ekisinga okwewuunyisa nti ne bapasita banene nabo si bo beetaaga ssente wallahi ya Mungu obanga Katonda yakuwaga amafuta nga yakuwaga amaanyi essente ozaagazaaki era omuntu mujja kwotya ssente ali mu bulumi buno nga bw'omulaba banange bapasita namwe mususiza obufere mususiza obulimba obuyaaye Yezu olaba yatuuka okulamusa omuntu eyali afudde Lazarus n'amulamusa eyali afudde n'atamuggyako wadde olw'ataano kakati baana ba taata gwe singa Mukama aba akuwadde ag'amaanyi agalamusa omuntu oba ogenda kubajjako ssente mmeka bannange bamasheeka abali eyo essente muzaagazaaki mu baana ba Allah abanaku bwe bati ababonaabona bw'obanga sheeki gy'oli tukwegayiridde tujja kusiima ku ssaawa esembayo bw'obanga pasita gy'oli bambi jangu otuyambe enamba y'omukyalo wagiteekawo awo otuyambeko tujja kukwebaza ku ssaawa esembayo bw'obanga yenna omuntu awulira nti asobola okukitukolera omwami oyo we yatuyambako kuli omuvubuka bambi taliiwo kyo sijja balimba ssaawa zino yagenze ku Tanzania taliiyo simanyi agenda kukomawo ddi sinze mbalina ne puroguramu zize naye omukyala kati agenze yongera okugonda olumbe lwo lumulumidde ebbanga ne wano bituuse agondedde ddala atuuse ku ssaawa ekola ki esembayo nakyala kanzireko ku muntu oyo yenna yakola omukyala ekintu kino baabikola nga gy'oli eyo kankubulira ekintu kimu bw'abanga ddala kituufu Mukama Katonda bwekibanga ddala kituufu omukyala ono nga kyayogera talina kyeyali akoze takukwatako mu ddagala takola nga kisi yakulemesa amaka mwembirire nga muli abakyala ng'omukyala ono si yabalemesa amaka bambi kubanga zikyenyinza obbagamba okalya ddakaddadda oyinza obutamanya kikigenda kuddirira kubanga ebintu by'ensi eno byo ensi etambula ekola ki erawundinga bweki mujja mukala amaziga gana gafaaganako bwe gati kubanga mwe temwagala beetondera ebiseera ebisinga kati bw'anajja n'avuunama n'agaba nange enkooye ogenda ng'onyongeramu ng'onyweza naye ojja kubinyweza bijja kuggwaayo kubanga oba ogamba kinali njagala kyekyo bw'abanga alina kyeyali abakoze sitiri musobola omusonyiwa kubanga naye mwana wa muntu musobola omusonyiwa bino byansi tubisanga nebikola ki tubirekawo osonyiwa kyo n'okivaako tolemezaamu tobeeramu naye nga naye akulayirira alayira ate Katonda ali mu ggulu agamba ye talina kyakola kubanga mulowooza nti oba yalina kye yabakola kale mukitegeerere wano eno
nsaba buli muntu ali ku video mu busale salemu obutundu mugabane ku TikTok omutekewa buli anaaba akikoza ajja kuba alinako ettaffaali lyahaddeko engeri tugenda okuba nga tukola ki alina omukyala ono eno pati esoose oba olugo lusoose pati esoose ono omukyala sigenda kusooka kugita tukwate pati endala tuwa mukama wajja kukola ki wajja kigusiza oba wajja tukola ki wajja kutuyambira so byebyo baganda bange kati kiki kyenjagala oba okubuzaayo ekirala muganda wange kati omwami ono olowooza anakkiriza okujjako mu kamera kubanga era embeera nga weri nti butuufu yo yayinze otule maama okole otya wegala kukyuka nzituge nkuyambeko malirayo omubiri gwafa gwonna kati muli kiki kyosinga okuwulira n'okuba tosobola kuyimirira kintu kindi mbuno n'omugongo guno kw'okuyimirira amagulu gaafa omugongo muno kintu kintema nenkiwulira nga kitambula nadde nkubuuza sokomaleyo nekijja nekyewagika wano mu mutima kati weekiri ensalo ziri zoolaba oba akusaze olinako kiwabaddewo enkyukakyuka tewali maama tewali kaakati nadde nze akubuuza nadde nkubuuza nti oba nga bano abakazi bakuliko lwakuba nti olina ono omwami nga kyekigenda okutwaza obulamu bwo nenkubuuza lwaki tewasonyiwa omusajja n'osigaza obulamu muno musuuzi yaliyo omu yekka madamu Rosette omusajja namwesonyiwako nenkwata ebintu byange nengenda ewaka ewa maama wange bwenatuuka madamu Rosette tuli bana naye ate tuli banaku omutima gyaffe migagga tegeera era namuviira nengenda ewa maama wange newayitawo wiiki yalinga emu n'ennaku nga 2 yaviira najjawo amanyiyo ewaka ewa maama wange amanyiyo bwe yajja naŋŋamba naawe osazeewo nange nfe ondese mu nnyumba nze nfe mweri ebbanga wagendere wa maama tewafunamuko njawulo obulwadde bwannuma bweyongera bweyongeze madamu Rosette obulwadde bwannuma ate n'ekyampaliriza mbeere n'omusajja madamu Rosette nzikirize nalaba nga siinaawo njawulo naye n'ogamba owaayi neŋŋamba kanzirayo omusajja agende tufe ki ffenna naye oba wavaayo banga liwamale wa maama ate bwe ne bweyongera bweyongeze ekitegeeza oli yonna kyakukola si kukwagaza kuviira musajja wabula nawe akutwaliramu obulamu bukole ki buveewo oli annoonya alabika anoonya kuwulira nti nze nafudde omutima gwe ndowooza gukakkane oba alumya nze oba alumya musajja kyonna kyekiri kubanga nze omusajja yatuukako n'okuŋŋamba naŋŋamba nange ngenda kwetta ate no yakiŋŋamba emirundi 3 naŋŋamba naye nkwegayidde jangu tugume ffenna tubeere ffenna bwe kuba kufa enfe ombikkeko akagoye oba gwofe nkubikkeko akagoye ofunze mweyagala ebyaddala anjagala ateera mwagala kuba siina lutalo okubeerawo mulabe nga musobola okulwana mwenna nolino mukyakugoya mu mbeera bwete era kyova olaba twasalayo ne tutunda buli kimu twerwaneko tutereere naye madamu Rosette omusajja si mwana muto olaba agamba bweba kamera tugende mu kamera kati naye we naba mwetaazeemu kwanajja ajja kujja nayogere mumalirivu yakooye ebintu byensi eno baana ba maama bagamba nti atakirabangako yabalaata oba yakudaala yabiyita ebigerogero ne bwe kikutuukako bwe kituuka ewuwo bwe kiba tekinnakonkona ng'okiwulira wa neyiba tumanya nti kiriyingira ewuwo era naye bwe kiyingira ewuwo lwomanya nti ebizibu mu nsi gyebiri nzize mbiraba ku social media naye nga simanyi nti busobola okukya nga nange ndi naawe ng'otudde nga ntudde nga ndi ku ndiri bwe nti oyogera
nga njogera ku social media kubanga nze ne TikTok nali ntya okweteekayo era ndowooza kabe ne bba wange oyo ndowooza TikTok ninamu obuntu nga busatu naye kwegamba nga nange neebwalabwala nesobola kukkiriza nsi yonna endala aga Katonda mu ggulu. Kati nze Rosette ninga bwendi naye Mukama yampa ekisa kye era Mukama Katonda gwasinga okumanya nga ndi mu maaso go era gwamanya ensonga lwaki omukyalo ono yanoonyezaako ate mu kutunoonyaako nange n'onsobozesa n'enzija era mu kuba tufunye kabenje tetufunye kintu kyonna. Mukama Taata gwasinga okumanya wadde nga newankubadde tugenda ne tuyiye mu ngeri eyaffe embeera ebeera egaanye olw'ensonga nti Mukama Taata kino kankyogere abantu be watuwa kati essaawa zino batusaba ssente ze tutalina netulabawo njawulo okugenda oba omuntu ow'Akatonda nga tugenda kumuwa ssente ate oluusi omuwanana n'omuntu omulala. Nazi kuno eddagala lyampeerangawo ery'ekinnansi nga tujjanjabibwanga ku bwereere nti omwana bw'awona omuntu bw'awona oli bw'awona yagendanga n'asiima omuntu yamukoze eki amuvumudde. Ssaawa zino tetukyalina kisa abasawo bafere bangi nnyo n'abakola ebiriyo nga bituufu nabo beeramula. Okusanga omusawo asobola okukugamba nti munnange kati kakoleko ku bwereere olimpa kikola ki kizibuwalamuuko. So kiba kirungi nnyo atlisi omusawo n'azzeeko akasente kange nenaba nga nkoledde ku kyenkola ki ku kyenjagala. So kuva dda mama yali yangavumirira abasawo abaganda nga tabagalyako ddala obulamu bwe bwonna era abaana bange kino kibagamba omubanganga okugenda ku musawo nga obulamu bugenda naye muna tugenda okugendayo noga nti kangende banyambeko kyonna kina kiri nga tulemereddwa netugenda mu makyaki nga tewali nkyukakyuka netugenda wa nga tewali nkyukakyuka wabula kati nze kyemmanyi ndowooza kisingamu tugenda ku maviivi gongo nga ggwe neweetira Katondawo n'akuyamba kubanga ye gyali era ye gyali lwakuba nti munnange olw'obutali bumativu bwaffe n'obutali bugumiikiriza ebyakano tuba tibikola ki tibirwawo kubanga mba numwamba yaneensaba olwaleero enkera nembeera nga nkoze eki nga mponye oba wenyenyini wembeera nkola ki kyobula nga taata tutendebwalirwa entuga ntweyiiya mu ngeri endala okanga tukola ki oluusi tugwa ku bakyamu oluusi n'otuyamba tugwa ku bantu abaki abatuufu nabo babantu gwe bakola ki gwe bateekawo abakyamu n'abaki n'abatuufu naye nga Mukama Taata nsaba gwasinga okumanya gwayina amaanyi buli kimu gwakikola era nsaba gwe wenna bambi ali ku mukyalo ono nsaba vidiyo eno etambule mugirabe era ebatuukeko balina smartphones olowooza simanyi balabika baziyina ate wotuukira okukola by'olina okukola simu yenebula mukwano omuntu omulogo omutima omubi alekayo okulya n'asiba enjala naye n'abako omuntu gwakkakkanya n'abako omuntu gwafeebya ekyo nkubuulira mazima si buli aluga nti abeera mugagga ate bakyasinze n'obwavu oba balina abaana abagamba abanaazira kati gwe wenna bambi alaba omukyalo ono naye bambi andeke simuyina kumusango kale bw'abanga alina kye yakola bannange ndowooza avunnamye kugamba omuntu atuufire kujja mu kamera mala kale gamuleka musonyiwa omuleka obanga nakye yakola naye obanga tena kyeyakukola nga gwewulira bulizi ati mutima gwombeerayo mutima twatugende wavaajamu ngu bino ebintu bya bwereere nkimanyi nti omuntu omuloga adda kumwenakanya n'aloga kati naba awulira ssanyu mutima takkakkana mulira bagamba era kale aba musanyufu mwakalabye kale ku midia kyonna kitwatugende naye teri agenda kukungula nsi eno baana bamama kino mbabuli mazima togenda gikungula sigenda gikungula tagenda gikungula teri agenda gikungula banange tukkakkane tuleke ku baana b'abantu just kyemutamanyi nti okalya ddakaddadda kyokola naawe kiba nekikola ki nekibukukira mu babo tisaawa ono ojja kumanya bunye omwana wa muno nga bw'omulaba oti omukaabye omuwala wo oba omwana wo wekitalibeera omuzzukulu kirimukola ki kirimutuukako so Mukama Katonda byonna gwasinga amagezi gonna getugezaako kuba nga tuyiyayiyayiyayi bonna wonna era byonna gwakola ki gwakulemberamuko tukusaba nga tumaze okukola sitori y'omukyalo ono tukyagenda kulaba ekiba kiddako tukole endala era nga ekitukozesezza bw'obanga gy'oli ng'oli pasita bannange sooka olindeko okutumira ku kyessente otusabireko omukyalo ono tumulabe naffe ng'akoze eki tujja kusima tujja kwebaza bw'obanga oli musawo wa kinnansi mu butuufu nga nawe okyoya nti omukyalo osobola okumuwa kubanga gyemuli ng'osobola okumuwonya pasa gyali ng'osobola okusaba n'awona sheki gy'oli ng'osobola okusaba omukyalo n'awona
naawe ani nawe owekinnansi gy'oli ng'osobola okuyambako byalo naawona yenna alabye vidiyo eno tubeegayiridde era nkimanyi nti muli bantu balungi nnyo namwe mugenda kutuwa ku magezi abalaba mugenda gamba kino mugambe kiri buli omu abeeko amagezi gakola ki gaatu tuyamba muganda waffe twagala tugende okuddamu okumulaba mu maaso awo nga mutuufu nga musanyufu era nga teyejjusa kujja ku kamera azironga zaafunye kyakoze eki wabula saagala ajje wano mu kamera yeeweeyo bw'ati nja kwebaliza ddala naye nsaba bannange ntereere nange nziremu nkolerera abantu bange nina abantu bendabirira naye kati naziŋŋama nsabira ddala n'obwowembwefu ate nensaba ne Mukama okuntuusiza wano Roseeti Madamu Roseeti ebale butanswaza butanjiwa kubanga nandyesse n'okwetta kubanga nze manyi kyembadde ndowooza amasimu wakubiraga kumukumu ne mwana amasimu ngakubira naye nga bulumi bwempitamu nga ndabanga nnimba nga ndabanga era nakirowolerezaamu ne ngamba kati wayi kugamba siri wakujja nga kinnuma nga nkwamu akafaananyi okufa maama wange ne muleka kunsinga abonaabona ng'osinga kulumirirwa maama abaana bange nange ne maama wange bambi maama wange nze mufaako nalinga eyazaala nze nzekka tonayo baganda bo balaba tewali n'omu amulabirira okujjako nze kati annuma abaana nabo bannuma ne maama nnuma kati era maama mutwala nga mwana wange yafuuka mwana wobanga myaka 89 kazi taata wagambye yafa taata yafa ate omwami mama we gyali kitaawe gyali mwami wo yaviira mama gyali mama embeera gimuyita mwagimanyi akolagana ne maama we era ku byebadde emabega wonna wonna maama oyo njagala nga abadde ampeereza ssente banzijanjabye empone ng'oneza mwe zibaweddeko mutuuze kati tukyalina wadde ekintu ewaka Madamu Roseeti olituukayo n'olaba kubanga ffe mwetunze tetukyalina ate nga mwali mukola nga sente muzifulya ddala bulungi Madamu Roseeti nandikulaze ku bifaananyi nga nkyali mulamu n'olaba bwe nnali anti munnange buli muntu ajja kuddeyo asale omusango kino kyagala obagamba akoze obubi abonerezebwa naye ate era waliwo nasobola okubonerezebwa nga talina kibi waliwo asobola okugamba okayada kaddada kosasulira akabona bye wakola ki siina kye nakola singa nakeera ku makya nensanga Javiira ng'alina omukazi nandigambye gwansinga oba singa nakeera ku makya ku bivumo bye bazze banvuma nga mbaddamu nandigambye bannanga bivumo bye nabavuma singa nina gwe nali nsoozezza nandigambye bannanga kubasooza sina gwe nali nvumye sina gwe nali ntambuddeko wadde n'omu naye Madamu Roseeti ojja nakubako ewaffe owulire enzibu gye nakulira oba ojja kubuuza bba wange yennyini kubanga bo abantu bayinza okugamba mbange tasobola kunsalira musango nojja genda obuuzako waaka wembeera kati ono omwami bannayiba kati n'ekirala twogeremuko omwami n'afuna omukazi asooka n'agenda n'owookubiri gwokusatu kati gwaliwo omwami ono bibeera ki byalina ebibi byolaba ebyasindikiza bano abakazi okuba nga bagenda yasooka enewe kitegerekeka kyali kyabubbi kuba eri newaka wennyininyini n'okumupangira abatemu olw'akasente oyo tumuleke ono owookubiri oba yamuyisa bubi ye omusajja omulaba yeeyisa atya omwami ono abeereka naye nze kyendaba mulimu omuntu afuna omuntu omwami ng'alabika tayagala obanga amwagalako ssente ne wabaawo okufuna omuntu nga mu butuufu naawe okooye nga naye akoze eki agamba mwenna ne mwefuna nga mwagala naye nze bukyanga mbeera ne Javiira kati ngenda mwaka gwa 3 Javiira tayomba oyo mwami nga bw'omulaba talina bigambo ye muntu adda ewaka n'atuuka ewaka n'akwata tawulo ye n'agenda mu kinaabiro oluva mu kinaabiro n'adda ku social media bwekiba si ekyo Javiira tafuluma Javiira tagenda ku miriraano
nti oba omusange ng'ali mu gurupu z'abasajja talina mikwano gy'abasajja. Nze simulabangamu buzibu nga nze. Nze simulabangamu buzibu nga nze. Nga ggwe. Oba gwe yakwagala bwagazi. Naye era owakazeeke tekabula. Tekabula. Kayitamu. Kayitamu. Kasinza omukwano amaanyi oluusi. Anyway. Uwo muzeego tegubula. Aisha, obeera musiraamu. Tugenda kwerekereza maama. Twaga tusigale ng'oli mugumu. Katonda eyakutonda. Yamanya ensonga lwaki yakutonda. Ate saagala ogwemu maanyi. Saagala ogwemu ssuubi. Wenjogerera singa oba ogenze mu ddwaliro. Eriyo abafudde ng'okyali mulamu. Eriyo abagudde kabenje ne babasalako amagulu n'emikono. Wadde ggwe tosobola kutambula bakwanira buwanirizi. Naye emikono okyagirina. Amagulu okyagalina. N'okukyasobola okussa. Eriyo abali ku oxygen nga yabawa support okusobola okukola ki? Ndaba n'okulaba. Toyina ki? Eriyo bamuzibe ne bakiggala. So mu mbeera yonna gy'obeerangamu gyebalizengamu Katonda. Era Mukama mwebaza. Kubanga waliwo binyigiriza n'obulumi bukola ki? Bubeerawo kye kikumalamu amaanyi n'obulumi ga bususse. Naye ogenda n'okulowooza nga bwe wali okutuuka ku mbeera gy'oli. Nawe bakano akawuka katambula katakusinga maanyi katakusinga kinga gwe bakatambula nga bw'okola ki? Ng'oli ku ndiri bwebase. Endiri eno okubeera ddala ku ndiri n'okuba nga waniriribwa okimazeeko bbanga ki? Kimazeeko bbanga ki? Okuva ogwe 11. Kuva gwe 11. Gwe 11 gwe 12 gwe 11 gwe 12 gwe 2 gwa 2 tuli gwa 3. So emyaka emyezi egijjudde emeka? Ena. Naye nga obulwadde bwatandika gwa 4 omwaka oguwedde. Ne ubeera nga buli bukuluma naye okuyiika nobeera tusana kwesapootinga ku mibiri yakola ki? Kubanga ne birina okugenda emmanju bakutwala butwazi ne bakuwanirira. Ate era lwakuba mubaddewo naye baketi weeri awo gy'okolyamu emikolo gyo. N'ekirala ennyaba. Wali ogenzeko mu ddwaliro ne bakebera ebirwadde nga pressure nti oba olina sukaali oba olina HIV oba olina kale ebirwadde byonna nga tubimanyi. Wali ogenzeko mu ddwaliro okukebera ebirwadde ebyo wammanga oba oli awo kuliko ekimu ekikusumbuwa? Nagendayo Madamu Rosette n'empapula lwakuba neerabidde ne sitazireeta. Naye nagenda Emityana ne bankebera nga siina pressure, siina sukaali, siina siriimu, siina alusaazi, siina bulusera kubanga naye bamukebera. Buli kimu bakikebera ng'oli mulamu. Okwakunkebera ndoza bakankebera enfunda nga 4 oba 5. Naye ne bakusindika okomewo ewaka temanyi bagenda kujjanjaba. Baŋŋamba era dokita omukyala omu yaŋŋamba, omusawo omu yaŋŋamba yali owa sikaani kubanga ne sikaaninga nako. Neweekebera oganyi zonna. Omukyala omu owa sikaani n'aŋŋamba naye Aisha wandibadde osala ku magezi amalala, nze ndaba bino ebipapula tebiragaamu bulwadde. Ne bankebera ku UTI, infection biki ebyo. Siina kinnuma. So kati saa zino togenda mu nsonga za kikyala. Sigenda mu nsonga. Kyaggwa. Era njira ekiseera kasita kino ekintambula kimala okuva eno waggulu ne kikka. Nga wansi wannyo nga mbanga gwe baba buddeyo oba amazzi. Era ebiseera ebisinga sambala nnika. Bapasita ki bemwekakasa? Basawo ba kinnansi ki bemwekakasa? Bamasheeke ki bemwekakasa nga mugamba nti oyo muganda wange tawonyekamu? Ani gwe wekakasa asobola okugamba nti mutuufu oyo ye omukyala osobola okumuyamba naddamu n'atambula naddamu n'abeera bulungi? Kati ebigere ebyo biwulira kati byonna mpulira binyogoga. Bampulira biringa omuzira. Biruka ne binnyogoga era biwulira nti waggulu okata waggulu obeera obuguma eno biba binnyogoga. Mpulira byonna biringa omuzira ate ne ntuuka ekiseera. Bannange tugala kumaliza obudde butambudde. Wagambye bakazi ekirwadde kino kyatandika kitya okujja kitandika waloota ki? Nga neebase nalinga otulo gwe tutwala. Nali neebase nga tunudde ku kisenge bwenti. Nagenda okulaba nga endege zino ez'abasawo Abaganda nga zijja zivuga mu bbanga bwe zajja ne zikka ne zingwa wano ku kisambi. Kati ne njagala nkyuse kati nayitanga mu kirooto naye nga ntegeera naye ng'otulo tuntwalirira awo. Omuntu bw'oba weebaka n'ofuna ekirooto. Ne ngezaako mpite Abi
Abi endege zinyingira mu kisambi. Abi endege zinyingira naye nga takola ki? Abi yani. Ye Ssaalongo no bba wange. Erinnya lye. Nze mweyitira Abi. Abi. Yes. Erinnya ery'omukwano. Kimaama. Ojja kutereera ojja kuddamu oseke. Kakati ne zinyingira kati we zannyingira ne mpawamu. Ne munyeenya bwe nti ne mnyana ngamba ki ne mugamba okimanyi n'osenga endege zinyingira mu kisambi. Kati awo obulwadde bwe bwatandika nga mbeera awo n'empya ng'amaanyi gampeddemu, n'empya ng'amaanyi gampeddemu, n'empya ng'amaanyi gagenderera. Bwe ntyo madamu leze n'ogenda gutandika okulwala. Akana kati ekitiibwa kiri. Obudde bwo butambudde. Essaawa ndoza tujje tusiibule. Kale maama. Naye nga mpozi nammwe abakyala mmwe ababiri. Omukyala ono ampaddeko ku bifaananyi, abadde ampaddeko ku bifaananyi byammwe. Naye siri muntu wa kika ekyagala mangu mangu okutimbatimba omuntu. Naye nze byabba noonyaako. Mbakubeerako ku masimu gammwe mpulire gye mukola ki? Gye mwogeramuuko. Mwana tuno tebinkwatako kubanga ono Asha sina bwe muyita era ebintu ebimu biyinza otebikukwatako. Naye kino nkikola lwa buntu obuli mu nze nti nnumirirwa. Olejja kujja agambe kati kiki? Lwaki weeteekawo? Lwaki okola kiti n'ekirala? Bangi abanteesatiisa. Nze sigenda kutya mu nsi ya Mungu kino kankibagambe. Kubanga ne we nalinga nkulaakula neegombanga nnyo okumanya Katonda. Era natuuka ne ŋŋamba mu bulamu bwange nga naye bannange Mukama njagala nnyo mbeere muno bulamu bwansi nga ndi muntu wa mugaso. Neme kufa nga buli omu awanda agamba kigende Magombe. Nkimanyi lwendifa olunaku bangi mujja kujaganya, mujja kunywa omwenge, mujja kukuba engoma, buli kimu mujja kukikola. Bangi oboolyawo nga nnyina kye nabakola, oboolyawo nga sina kye nabakola. Naye ate era mu abo abangi era ojja kubeerayo n'abangi abajja okulukusa amaziga nga gava ku mutima nga ddala nga bagamba Rosette afudde nnyo oba nange Rosette nga bakaaba. So nakisabira nnyo Katonda nti ngenda okuva mu bulamu bw'ensi nga omuntu asobola okugenda nga Rosette yafudde n'anyolwa ku mutima. Ddala okubeera nti ensi yonna egenda kuwanda buwanzi nga nkoze ensonga lwaki nkola ebikolwa ebyekisa, ebikolwa ebirungi. However si bonna nti bansiima, abamu banyiiga, abamu ne bakontula, abamu ne batandika n'okunduga n'okukola byonna. Mukama yasinga okukola ki? Yasinga okumanya. Kubanga omwana ono tasa kunkubira ssimu n'entula ne ndya emmere n'embeera nga ndyoke. Embeera ye ebaddenga ku mutima gwange ng'ennyiiga wavula ya Mungu. Namudisappointize, ngenda kolawo ki? Nga kinnuma ng'omuntu ate nga kinnumiriza. Lwaki? Obuntu bwe nnina munda mu nze Katonda bwe yampa. Si buli muntu kyalinamu ak'obuntu oli agamba binkwatirako wa n'ekyokusooka wenfuna kino wenfuna kiri. Nze sirina buzibu. Omuntu wanampitanga mbeeko kyempisaawo mu butuufu ng'olaba ekyayiseemu ne kyakubuulidde. Nja kujja kamera mbiteekeyo kubanga mwe mulina amalogo agakyasembiyo okubeera ag'amaanyi ennyo. It's okay olina kyonna ky'oba oyagadde okukola n'abantiisatiisa gwe kyo tujja kikola, tujja kutema, tujja kukola ki? Katonda ya designinga embeera gye ndifaamu. Teri mwana wa muntu alina buyinza ku bulamu bwange. Mujja kukola byonna bye munaamwagadde. Naye Katonda nga tannatuuka kunva mugamba nti aha kaana gwe by'okozeeko bimala bye nakutuma bye bino. Nakuwa missions ziri 10. Missions 10 bw'olizimala olijja gye ndi. Bwe mba nga saa zino okyali ku missions 4 ze naakakolako wakyaliyo 6 mwana wa maama tolina ky'oŋŋamba, tolina ky'ogenda kunkola, tolina gy'ondaza. Kannasalawo nina okukola ebintu bino nga byabipaga birina okugwayo then yasalawo aŋŋambe nti kaŋŋende. Ate tomanyi fa gye ndifaamu yamanyi bwe ndikola ki? Bwe ndifa. So Mukama Katonda nkusaba maanyi, nkusaba buvumu, bukuumi kubanga gwakuuma abalabe bangi mwe tutambulira embeera, abatuloga, abagatumba physically, abagola kukola buli kimu kyonna kyonna Taata kyensaba bwe bukuumi mu bulamu okusobozesa buli kimu kyonna era nga mwana wa maama. Mukama Katonda ze sina kiyinza kukolako ne Mukama agenda kulamula era nyina okukkiriza. Nojja kuddamu otambula osanyuke oleme okujja mu kamera kuswalira bwereere nga tolina kyofunye era osigale ng'oliawo paka lw'onaafa. Mukama kasaba amazima atuyambe. Kitegedde ddiya wange era ndoza kansiibule sigala ng'oli mugumu. Katonda akyakwagala ensonga lwaki okyali mulamu. Bakwagaliza kufa naye Katonda akyakuleseewo solution ebeerewo oddemu olamuke. So bwe kiri bannange mubeere bulungi takumira mpeera ne mubeereko nga mulaba Abanyondo Media twasalawo kubaweereza ayeeweza omumba gwe bazikuba nate temugana kujja kutusapootinga bintu byaffe bye tukola. Kati nga twatandisiseewo a schooling school eya Nyondo
school, Nyondo Skilling School, mbasaba mujje muyige naffe. Essente zijja kuba nga nsaamusaamu tusobola n'okuteesa mujje muyige ebintu eby'enjawulo, okukola shampoo, okukola liquid soap, okukola bar soap, hand wash, dish wash n'ebirala. Mujje munoonyeeko kubanga mugenda ku byeyo n'okumawana Uganda kyogenda kukola waliwo ne Uganda olina kasente katona wootandikira. Ffe tulina ekisa tuyambako tulumirirwa omuntu so tetulina kuba gobagoberwa ssente kati zetesibulayo tukola ki mutunoonyeeko tutuule mpitiramuuko tuli abantu abakola ki abategeera. Oyagala kulabika bulungi kola ku skin yo gwe yalakosa products nandibadde mbuuza ku mulwadde ddamu amanyi mwana wa maama mama ndabika ntya Olabika bulungi madamu. nina make-up Madamu Rosette olabika bulungi. bwe ntuuse wano ongambye otya Nkugambye oli mwana muto nkuzaala. Oli ku kkalayo olina kyokkala. naye ng'ekituufu kintu tonzaala ku myaka gye nnina naye tulina products zaffe ze tukozesa nga mutuufu nti olina kulabika bulungi. Nze ndwa kukosa bi make-up lwakubeera ongambye ng'olabika ekiro kinnuma buli muntu wakiŋŋamba ng'olabika bulala ku gundi n'omwami tumusanzeewo naga ono omuwala ku media ng'alabika bulala olaba omuntu embeera gwe yakuba akuba edda omukadde ali awo Kale kundugaza. enzirugeza namu n'enfuula ebirala n'enkaddiya anyway si wabi naye nga Kasitooba ndowooza ng'okyokola kigenda mu maaso. amiina Katonda mwakuweera omukisa. amiina kale mubere bulungi Era Mukama akukuumire obeere mulamu. amiina N'abawuliriza nabo batulwanirire. Abalina kye basobola bansabire. Bantaase obulumi bw'empitamu. n'alina bugezi ne bwe libeera ddagala Ne bwe libeera ddagala. Kubanga nze sikyalina busobozi wadde obuyambi. Kati nsigadde ntunuuliddemu. Mukama abawe omukisa. amiina.